Kitalo nnyo se. Assalamu alaikum. Kitalo nnyo bannange, kitalo ddala kya muganda waffe kuba nti tuvuddeko unexpectedly mu nfa embi ennyo bwetyo ku myaka gye emitono egyo, naye beera bwe tutera okugamba nti Allah y'aba asazeewo kuba ye nannyini buyinza. Kyetusaba kyokka Allah amulamuze kisa, ate ng'era tumanyi nti naffe ekkubo lye tukola ki ffenna gye tuyolekera. So ngeri emu oba endala tumuteeremu essaala abe ng'alamulwa bulungi. Ekyo kyotagenda mwerabirako era nga muntu yenna kuba Ismail nze abadde mukwano gwange personally, so okugamba nti nze omu kuba beyakubira essimu okusalawo kwe okuva gye yali abeera e Sweden okujja e Uganda, nti mbadde njogera ne Isma buli lunaku, ate mbadde omu kuba mugayidinga. Ffenna tutambulira mu nsobi mu bulamu, oluusi naye nangayidinga nti leero rasita kino oba kiri, so tubadde so close as friends. Ate olabeera emyaka tulimu around gyegimu, entegeera y'ebintu, naye lwakuba nti era mumanyi buli muntu abeera sekinnoomu mu bintu byakola oba mu mbeera ye, naye nga mumanye nti tufiiriddwa omuntu omulungi. Omulungi tabulako kamogo, naye nga Uganda efiiriddwa omwana omuntu omulungi. Okufa kwa Isma kulekawa ba bloga kuba nawo webaliira, kulekawa fraternity ya blogging. Okufa kwa Isma nga bw'obuuzizza kulekawa ba bloga kuba webaliira, ku ssaawa eno tosobola kulya ng'ofudde. So buli kimu kibeera n'ekyokuyiga. Tugenda kubeerawo tulinde investigations ziggwe, tulyoke tukole judgment, naye okufa kwa Isma tekuyigiriza ba bloga bonna, okufa kwa buli muntu kubaako ekyokuyiga. Sijja kugamba kya ba bloga kubanga obanga alina kyategeeza nti oba yafudde lwa nsonga eno. Katulinde ensonga ezo poliisi emala oziyitamu, naye ng'era ba bloggers engeri gye babadde nti bwe bakozi abamuli okumpi mwenna ne kamera zammwe, era mu ngeri emu oba endala mutandika nammwe okubaako n'ebibuuzo, ate ebibuuzo bireeta ansa ne zireetamu okuyiga. Abali ku Fax Media, eno y'embeera eri ewa Isma All Access gy'agenda okugalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera, era oba olaba enteekateeka abantu abakungubazi bakyajja, abakungu okuva e Kampala, mikwano gye ndabyeko bakyaliibe babuloga banne nga Edmisaya. Embeera bwete weeri eno Isma gy'azaalibwa. Tuli nkoko njeru katooka abatulaba ku Fax Media Uganda, abagenda okuyimiriza Isma All Access. Kitalo nnyo ekya Jjajja Ituusi. Ekyama kino kiri nti okufa kwa Isma kutegeeza ki eri ba bloga? ekyama kino kiri nti ababloggers ffenna kyetuli nsaba kino tukitwale nga lesson, era nsaba tukendeezeeko ku speed, tumanye nti obulamu kiki, obulamu kyekikulu okusinga okulowooza nti tulina okuweereza abantu basanyuse oba batwagala ennyo. Kuba Jjajja Ichuli abadde ayogera bwogezi, talina kyakulwanyisa, talina kintu kiri awo kino kiri harmful.
wabula abadde akusaba kukozesa ddoboozi lye naye kaakati ekintu kino kituukawo ekyamazima kitukuba enkyuku bannamawulire mwenna abakola ku mainstream media nammwe bonna abali ku internet mbeegayiridde muteekinge caution nti obulamu kyekisinga ne rest in peace our brother. She said, what's wrong?